Geoffrey Kazinda ng'awerekeddwako bambega ba poliisi wamu n'omuwandiisi w'enkalakalira mu ofiisi ya Ssaabaminisita akkiriza okugulawo ofiisi gye Enter your office. Enter your office. Kino kiddiridde okuleetebwa ku kizimbe kya Postero nga kuno kwe kuli ofiisi za Ssaabaminisita nga n'ofiisi emu abadde akolera kwesangibwa. Bino bibadde olw'eggulo olwaleero. Yasoose okukunyizibwa ku kitebe ky'abambega ekibuli enkya ya leero k'okutwalibwa mu maka g'abakadde be agasangibwa Entebbe. Bino byonna bikoleddwa kwongera kunoonyereza bujulizi ku misango egiminoonyerezebwako nga kuno kwe kuli okujingirira ebiwandiiko. Olunaku lw'eggulo poliisi yazinzeeko amaka agasangibwa e Bukoto gye yamujje olunatwalibwa ku kitebe kya poliisi ekinoonyezebwa ku misango egitali gimu ekisangibwa ekireka ng'era eno gye yasuze olunaku lw'eggulo. Kazinda agambibwa okuba nti aliko ebiwandiiko ebiwerako nga bikwata ku nsimbi mu ofiisi ya Ssaabaminisita bye yajingirira ko emikono gy'omuwandiisi w'enkalakalira mu ofiisi emu Pius Bigirimana. Kuno kw'ossa voucher ezibalirwamu obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 3 nga tezimanyiddwako mayitire gaazo. We tujjidde ku mpewo Kazinda ng'akyakunyizibwa kyokka nga kitegeerekeseeko nti wakuddizibwayo ku kitebe kya poliisi kya SIU ng'era eno gy'asuubirwa okusula. Julius Senkandwa, NTV.